Ffe Wamagala TV akyagenda maaso n'otugoberera n'olwaleero tuli wano ku kitebe kya National Unity Platform nga babaka bagenda maaso n'okugyayo empapula abo abaagala okwesimbawo mu bifo byabwe okubeera nga bakiikirira abantu baabwe mu bitundu byabwe. N'olwaleero omubaka okuva mu Mawokota North olwaleero asobodde okujja ku kitebe kino abeere nga ajjayo empapula ze abeere nga akiikirira bannamawokota North. Agenda kubatubuulira process agisanza atya biki byagenda okubeera nga akolera bannamawokota North. Tubeere nga tutegeera omubaka omutuufu yaani asaanidde okubeera nga adda mu kifo ekyo. Ssebo mukulu tusanyusa okukulabako ssebo. Amina ssebo. Erinnya nze Busuulwa John. Nvuddeyo nvugayo kinyumba ka Parliament Mawokota North. Process ogisanza ku kitebe waneeno kubanga tulaba nga empapula maze okuzijjayo. Process nyangu nnyo kisookera ddala ya bwereere. Empapula za bwereere si biri batugambye bibagamba milioni 3 za bwereere era bwe ntuuse nzifunye ku bwereere. So normativu nti ekindese leero kijja kutuukirira kubanga abantu baffe bannamawokota North bannakiringente bannamuduuma bannakamengo bannampigi mutubagumu town council be balina amaanyi agasembayo. So being nti NUP we are people power. Amaanyi ago ag'abantu b'amagombolola abakola constituency Mawokota North bajja okusalawo ani afuna kaadi era ndi sure nti amaanyi ago bagenda kugamba nfune kaadi ya NUP mbakwatire kubendera mbakulembere twangula akalulu. Tulaba nga omukulembeze yavaayo n'agamba nti kaadi teri ku kitebe oba teri uweeri mu bantu. Obudde buno gyeyo empapula kikyosaba bannamawokota North obudde buneeno okulaba nga ofuna kaadi eyo? Ekisooka nga bw'ogambye president emyaka gyonna tugamba nti we are people power. We are people power. Tuli maanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu galiwa? Wiiki eno ewedde ndowooza SG yatugambye wano press conference n'agamba nti kaadi luli abadde n'ebitundu 5 kali wezezza ebitundu 6. Kitegeeza ki nti 60% amaanyi g'abantu olwaleero ge gasembayo. Omuntu afuna 60% oba owangudde. Kitegeeza ki nti amaanyi gonna obuyinza bwonna biri mu bantu wansi ku ground. So ndowooza ki kyentegeeza nti amaanyi gaffe gonna yagambye niba banga mukwano wo ku kitebe kale president Kabaani tajja kuyamba kufuna kaadi singa abantu bakugaana. So abo nadda basuubira nti nyina mukwano gwange simanyi gundi bangi bawulira n'agamba nze gumulaba wano gundi mukwano gwange nnyo simanyi ne wakantuuka. Amaanyi go gonna gali wansi mu bantu b'ekiringente ab'emuduuma Kamengo ne Mpita Town Council. Era ndi mwakafu nti byenkozeeko ku bya kansala wembadde binneeyimirira abantu b'ekitundu kyaffe okuneesiga bategeeza abakulembeze be ku kitebe eddoboozi ery'omwanguka nti Busuulwa ye mukulembeze oba ye candidate agwanidde otuwangulira constituency. Okay, ndowooza bannamawokota North mutegedde era muwulidde omukulembeze agambye okusinziira ku ebyo byakoze sofa nga tanaba kulinnya mu ntebe ayagala mu mwesiga 2026 mbeere nga mu mwesiga abeere nga abakwatira bendera ate era nga mumutwala mu Parliament ayongere okubasakira okubakolera musobole okubeera nga mwesimba mu bitundu byammwe gye muli. Ndowooza byakoze obirabye nga tanaba fuuka memba wa Parliament n'ebyagenda okukola era obimanyi kuba agenda abikusunirako bukusunizi. Weekuumire ku Magala TV nange Simple Steven Sagamatte mubeere bulungi mweraba. Ino ye Magala TV okumanya we kutandikira.